Gavumenti yakuteeka ssente mu by'okuvumbula okusobola okutumbula ebyamagezi ag'ekikugu mu ggwanga. Bw'abadde ng'ayogera ku nsonga eno, Minisita omubeezi Frank Tumwebaza agambye nti Uganda yakutandika okuvuganya n'abavumbuzi ku katale k'ensi yonna. Tetugenda kuyamba Uganda bwe tebataleese wamu abaana bano abalina amagezi era abaana abafe abayigire wano mu Uganda. Eggwanga lyaffe tewali mulala agenda kutwala mu maaso. Kampuni eziva ebweru ez'aba China ez'aba India bwe zitajja wano ne zisanga abaana abafe abakugu emirimu bagiweereza ab'ebweru. Tumwebaza annyonnyodde ku nsonga eno era n'akakasanga gavumenti bwe yataddewo obukadde bw'ensimbi obusoba mu 5 okusobola okutumbula ebyobuvumbuzi mu ggwanga. Gavumenti ne President mu manifesto ya NRM twateekawo ssente bilioni 5 mu myaka 5. Okay? Ezinayamba Science Innovation Fund. Sikugamba ezo zonna za ICT no. Za birala za kira vehicle n'ebirala. Okay? Amakulu amarungi genyogeddeko leero President yakkiriza ngu n'aba ICT nabo ku ssente ezo bafuneko ekibayamba. Wano ategeezezza abantu bonna abavuddeyo ne bye bavumbudde awamu n'amagezi ag'ekikugu okugassa mu bwannannyini okusobola okwewala entalo awamu n'enjawukana mu bye bavumbudde nga bayita mu kwewandiisa. Iyo nsonga ku lwaki olabye wano twaleese ekitongole kya gavumenti kye bayita Uganda Registration Services Bureau okuyigiriza abantu bw'oba ovumbudde ekintu kyo okozesa amagezi go okisiba kootya caveat omuntu omulala n'atajja kukitwala n'akita kye. Yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ebikolebwa awamu n'ebivumbuddwa mu ggwanga James Rubwama agambye nti omuntu bw'awandiisa ekintu kyavumbudde afuna obwannannyini ku kyo era nga tewaba muntu mulala aba asobola kukyemakulirako. Bw'oba oyagala okubeera nti olina obukakafu nti gwe nannyini kintu gwe ndeeyiyiza software application nze nayiyiza idea nobweti nebwekiti osasula emitwalo 5 yokka. Kubeera ng'ojja mu kitongole kyaffe toddamu na kusasula ssente endala zonna kasita otusasula emitwalo 5 tuba tukuwa ki certificate yo. Amagezi ag'ekikugu bye bimu ku bintu ebisinga okuyingiza ssente mu nsi yonna era nga buli lukya abavubuka bongera okuyiiya. Hairatina Kaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.